Ekibiina ekitaba abasomesa ba science mu ggwanga ekya Uganda Professional Science Teachers Union kiwanjagidde gavumenti okwanguyaako okukola ku bibasoomooza omuli ebyeyambisibwa mu laboratory ebitamala saako okwongera ku muwendo gw'abasomesa ba science ogukyali omutono. Abasomesa bano bagamba nti okuva gavumenti lwe yabongeza omusaala amasomo ga science abayizi beeyongera okugettanira n'okugakola obulungi wabula nga bakyasoomoozebwa kubanga nti abasomesa ba science bakyali batono songa n'ebikozesebwa nabyo tibimala. Bino byogeddwa Aaron Mugayiga Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa ba science mu ggwanga bw'abadde mu lukuŋŋaana lwabwe olumalako omwaka olubeerayo nga bano batuula okukubaganya ebirowoozo n'okwekenneenya ebibasoomooza saako ebyo ebituukiddwako. Salary enhancement waliwo n'ebirala ebikozesebwa ebiba byetaagibwa okukozesebwa naddala mu kusomesa science. Katugambe mu laboratories waliwo bye tuyita laboratory equipment, specimen zetukozesa mu practical subject. Ebyo nabyo bye bimu tulabye gavumenti ezeegezaako okulaba nti eyongera amaanyi mu kutuwa ebintu ebyo naye tunaba kutuuka we twagala ffe ng'abasomesa aba science era tusaba gavumenti yeeyongere naddala kuyita ministry y'ebyenjigiriza okulaba nti batuwa laboratory supplies n'amasomero agatanaba kufuna laboratories basobole okuzimbayo laboratories ezo ate bongere n'okurecruitinga abasomesa aba science kubanga kati obuzibu bwe tulina ng'abasomesa ba science bwe kuba nti weesanga nti mu ssomero mulimu abasomesa nga babiri aba science. Mu mbeera y'emu Mugayiga asabye gavumenti erongooseemu ku ngeri gy'ekyusaamu abasomesa okubatwala mu masomero amalala bagambye nti si ya bwenkanya era nti eviiriddeko amasomo ga saayansi okufeeba. Ye omukulembeze w'ekibiina ekitaba abasomesa ba science mu ggwanga ekya Uganda Professional Science Teachers Union Vincent Elongo awanjagidde gavumenti eyanguyeeko ku nsonga ey'okutereeza omusala gw'abasomesa aba saayansi kibasobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. But we also have salaries which people who have their salary have been clearly enhanced with a clear circular standing instruction, like head teachers and deputies. A majority has not yet received this money. Some accounting officers are sitting on their pay, and we are making a call that we are soon following them up because what they are doing is illegal. We also have issues of people being promoted because when we raised this up, it was hindering promotion. People are being given wrong salaries. Ebitongole by'ebannakyewa ebitaba abakyala mu mukago ogwa Forum for Women in Democracy Forward biwanjagidde gavumenti ereme kubigika misolo ku bintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo okuli amafuta, butto, ettaka ate olwo kampuni ennene zonna ezisonyiwa emisolo. Gavumenti ya Uganda mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2027 eteeseteese okwongeza omusolo ku mafuta, enkola eya mobile money, omusolo ku ttaka eritundibwa, butto n'ebirala n'ekiruubirirwa eky'okwongera ku musolo gw'ekuŋŋaanya. Wabula abalwanyirizi b'eddembe ly'abakyala bagamba nti okwongeza omusolo ku mafuta kijja kukosa nnyo abantu ba bulijjo era nti ebbeeyi yaago yakwongera okwekanama. Wakati mu mbeera eno ate gavumenti eteekateeka okusonyiwa omusolo kampuni ekola ebbibiro ly'amasannyalaze erya Bujagali Hydroelectric Power Dam okumala ebbanga eddala lya myaka 6 songa yagisonyiwadde omusolo ebbanga lya myaka 15 egiyise. Abakyala bano mu mukago ogwa Forward nga bakulembeddwamu Namirimu Juliet basinzidde mu lukuŋŋaana lwabwe lwe batuuziza ku kitebe kyabwe Ntinda ne basaba gavumenti ereme kwongeza misolo kubanga egimu ginyigiriza bannansi. Katulemye okusasula naye ate obongerako 3% kiba kigenda tukoseza ddala era tugenda kuwunzika nga abasinga ofunyeeya kuwa oyise mutali mikono mituufu ate n'ogula ettaka ate n'obeera ng'oguza empewo kubanga ote okusasula omusolo guli newekanga ng'ate oviriddemu awo. N'olw'ensonga eyo emisolo egisinga mbadde nsaba gavumenti egijjewo oba egikendereze ddala ng'abakyala tuba tukosebwa nnyo. Kati okugeza omusolo ogwa sukaali ne butto abakyala abasinga basiika muwogo okubeerawo, abakyala abasinga bakamula butunda okubeerawo, munanansi. Kati bw'oyongeza sukaali mu butuufu omukyala oba omujje mu bizinesi.
mu mbeera ye munnamirimu agambye nti ebintu ebiteekeddwako omusolo bye bimu ku ebyo ebisinga okugasa abantu ba bulijjo omuli n'abakyala kwe kusaba gavumenti ensonga eyo egirowoozeeko. Amafuta bwe galinnya buli kimu kirinnya ne tubeera nga tetukyasobola kuba nga tufuna ekyetaagisa. Ebisale birinnya gye tugula mu katale birinnya naye ng'ate enfunayo teyeeyongeddeeko. Ekirala mobile money, abakyala basinga tukozesa mobile money kubanga banka tezisobola. Kati okugeza nze nina omulimu gwange abansasula sente ndi mulunzi wa nkoko, abansasula sente zange ez'amagi baziteeka ku mobile money okusobola okuba nga nsobola okutrackinga naye neekanga nga bwe baba nkola withdraw amagoba gonna mba nga kola ki nga gafiirayo kubanga balina ziteeka ku simu ate oziggyeko ogula ebyetaagisa ng'emmere y'enkoko n'ebirala. N'olwekyo tubadde tusaba omusolo guno bagukendeereze ddala ebya mobile money okutandika ku mitwalo 10 zo balekere. Ate ye Faith Ngomoha omukugu mu by'emisolo n'emitimbagano agambye nti gavumenti okusalawo okusonyiwa kampuni ennene emisolo ate kinyigiriza abantu ba bulijjo. Ino kampuni etekeddwa mu ngeri nti nno zi operatingira mu nsi ezisukka mu emu. Ddala kampuni ezo nga kwegamba obwannannyini buva mu nsi ezo ez'amaanyi, ensi ezo eziri more developed. Bino gavumenti byekola ebyokuba nti nno bateekateeka emisolo nga gitagetinga essente z'omuntu wa wansi nti leero nkoze kaŋŋambe kabalagala wange ngenze okugula butto ngenze okugula sukaali nti ate neera nsasula omusolo kwegamba twetaaga gavumenti. Ebyo nga biri bityo ewakisa abakulembeze bakyusizza mu nkola ey'okusengula abakolera ku nguudo kaakano basazeewo abatuuze okubawaayo akadde okuggyawo ebintu byabwe wabula nga abaneesisigiriza baakumenyebwa. Ssaalongo Kawuma Masembe y'alina ebisingawo. Okusinziira ku town clerk wa Wakiso Town Council Mabanja Jime, enteekateeka eno ey'okusengula abantu ku makubo ebatambulidde bulungi kubanga abantu bennyini abamu bo bennyini balumiriddwa ne bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe era ne bamanya n'amakulu gaakyo era akiddamu bw'ati. Abantu Wakiso Town Council okubanga batugonzereza omulimu guno okugenda nga abantu baseetula bamenya ate nga bali wamu n'abakugu bange. Abantu bonna bajja ku Town Council ne bampandiikira ne mbaddamu okulaba nga bagenda batereeza okwemenya mwekka kituyambye nnyo nti abasinga ddala okuba nti mukoze omulimu ogwo. Mabanja agamba nti bo tebalina bakutandikako samaanyi gonna balindiridde abantu basooke beefeeko balabe engeri gye bayinza nabo okulaba nti kino omulimu guno si gwa Town Council yokka wabula gwa ggwanga lyonna. Ekyokubiri ayongedde n'ategeeza nti takisi paaka ekola okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya paka ssaawa 3 ez'ekiro era n'agamba nti ababadde balowooza nti bapakirira ku kkubo tekikyaliwo eyo ensonga. N'abalaba entegeeza okutegeeza abantu baffe abakozesa taxi park nti eva ku makya saa 12 otuuka saa 3 ez'ekiro. Tusaba namwe abatikira ku kkubo mubeere munda ekibuga kibeeremu order okwewala ebizibu ebinaddirira. Namwe era abapakinga emmotoka ku mbalaza ebifo by'eligazeti abalola abaki munemunena era mwe emmotoka zammwe tetuzeetaaga kuba mu bifo ebyo okujja ngo manze okufuna olukusa kuva ku Town Council. N'abalina ebipande by'enjawulo mu bijjeewo mangu nga tebina bikola ki tunabijja kubitwala ku Town Council. Mwami Mabanja ategeezezza nti okusinziira ku kulungamizibwa kwa ministry baali agadde nnyo okusomesa ate era n'okuyamba abantu nabo beeyambe okuba nti basobola okwekwatako nga bo bennyini tebalina kuleeta maanyi ago. Okusinziira ku kulungamizibwa kwa ministry obula ku gavumenti kwe tugambye nti tukozese nnyo okusomesa n'okuteekateeka tusome kukozesa maanyi era abantu tubeebaza nti Wakiso okuba nti mwakkiriza mujja ne tubalungamya ne mutandika okujja ebintu byammwe okusinga byonoona kubanga sente ze mukozesa zaffe za PDM zitwabizibawa naye mba mwejjeyo mweka kituyambako okulaba. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kikyamu omuntu okusimba emmotoka ku zebra crossing nga munnamateeka Budala Kiwanuka bw'annyonnyola. Akabonero ke bayita zebra crossing oba kalimu ebiba ebiddugavu n'ebyeru
kabonero akatwalibwa wansi w'etteeka aka Road Safety Act eryakolebwa mu mwaka gwa 1998 era omuntu yenna akkirizibwa okuyimirira bw'aba avuga ekidduka buli lw'ogiraba kikukakatako okuyimirira n'owa omukisa abasala ne basooka basala n'olyoka ovuga n'ogenda kimenya mateeka omuntu yenna okujja n'ayimirira mu kye bayita zebra crossing era singa bakutwala mu kooti osobola okuvunaanibwa omusango bayita ogwa reckless driving era singa gukumeggana gukukka mu V osobola okutanzibwa emitwalo 9 oba okusibwa omwaka mulamba mu nkomyo oba byombi. Bannakibiina kya NRM abavuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti ey'omukago ogutaamawanga ga East Africa emanyiddwa nga East African Legislative Assembly baagala ekibiina kyabwe okusazaamu bannaabwe bwe bali mu lwokaano be balumiriza nti beetabye mu lusirika lwa NRM oluyindira ekyankwanzi. Bano nga bakulembeddwamu Kato Robert bawaabye mu kakiiko ka NRM akatawula enkaayana kamanyiddwa nga NRM Tribunal nga bakasaba okusazaamu Godfrey Kiwanda Suubi nga bamulumiriza okwetaba mu lusirika lwa NRM olw'ababaka abayitibwa ekyankwanzi. Kato Robert agambye nti okuleka Kiwanda ne yeegirisiza ekyankwanzi ng'ate gye yagenze yeri ababaka abagenda okumukubako akalulu tekibeera kya bwenkanya bwe batyo baagala akakiiko kamusazeemu. Ababaka ba parliament abaliyo bwe bagenda okuva ekyankwanzi nga amazina b'ennaku 7 bajja kuba balowooza batya ku ye ate bajja kuba balowooza batya kufe batakoze ekyo batalabye. Atugamba nti wabaddewo perceived bias, wabaddewo impartiality, wabaddewo unfairness. N'olwekyo that unfairness egenda kuviirako kye tuyita unfree and fair election. Kati n'olwekyo tusabye tribunal emaking sure nti abantu bonna abali ekyankwanzi nga beesimbye omuyala baveemu mu kalulu kano. Okutandikira ne ku Honorable Kiwanda Suubi abeere disqualified mu kalulu kano, n'olwekyo tusobole okufuna kiri kye tugamba equal footing, equal participation. Nga unfairness eyekole ki eveewo. Bw'otunuulira ruling eya tribunal mu kalulu ka Chairman Tanga Collins basalawo bulungi ne bagamba nti areas ziri 3 zembadde njogerako eza impartiality. Ababaka ba NRM abavuganya ku kifo ekyo bavuganya ku bifo bibiri bali 38 wabula nga ababaka bakutuula okukuba akalulu ku bifo bibiri byokka. Abantu babiri bafiiriddewo mbulaga mu kabenje akagudde Busega mu ttaawo mu bitundu by'Ekyengera ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka loole ekika kya Sinotrack bwe badde ewugula olwo n'etomera ababadde batambulira ku boda. Akabenje kano kigambibwa nti kavudde ku Sinotrack ebadde ewugula abatundira ebikajjo ku kkubo olwo n'eremererwa omugoba waayo n'etomera abantu babiri abadde batambulira ku boda gye bigweredde nga bonna bafiiriddewo. Abafudde kigambibwa nti badde bakozi mu kitongole ky'amazzi era babadde batambulira ku pikipiki y'ekitongole ekyo. Abeerabiddeko ku mbeera eno bategeeza nti Sinotrack eno ebadde edduka emisinde nga egezaako okuyisa emmotoka endala eyo gyesanze pikipiki n'egitomera. Mutaawo wabaddewo accident etiddewo abantu babiri ababadde ku boda nga bakozi ba kitongole ky'amazzi emmotoka Sinotrack badde ku boda agenze okuwugula ow'ekigaali bano abatunda ebikajjo n'akoona ku Sinotrack ne batomera. Oluvannyuma poliisi y'Ekyengera etuusa wagudde akabenje ako n'ejjawo emirambo ne gitwala mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'emmotoka ekoze akabenje nayo eboyeddwa era ng'okunoonyereza kutandikiddewo. Poliisi mu ggwanga lya Haiti eyodde abantu 7 okuli n'abasirikale mu poliisi ku bigambibwa nti balina akakwate ku bulumbaganyi obwakoleddwa ku bantu mu ggwanga eryo ababadde bakuŋŋaanye okwetaba mu kivvulu. Ku lunaku olw'omukaaga waliwo ekivvulu ekikwata ku buwangwa ekimanyiddwa nga La Ferel Catido ekyategekeddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku buwangwa mu nsi yonna nga kyabadde mu ggwanga lya Haiti wabula gye byaggweredde nga waliwo abalumbaganyi abaalumbye abantu mu kivvulu ekyo era waliwo be basse n'abalala okubalumya. Ab'obuyinza bategeezezza nti abantu 30 be battiddwa mu bulumbaganyi obwo so nga n'abalala 25 baalumiziddwa. Kaakano poliisi eriko abantu
musanvu beekutte era nga kuno kuliko abasirikale baayo 5 saako abantu ba bulijjo nga kigambibwa nti bano balina akakwate ku bulumbaganyo bwabaddewo mu ggwanga eryo wabula waliwo n'ebiwulirwa nti bano bandibanga bayeekera ab'akabinja akakolera mu bitundu by'e Miloti nga be basazeewo okukola obulumbaganyi. Ssaabaminisita w'eggwanga eryo Alexis Didier Felix ku lunaku olw'omukaaga yalangirira ebikwekweto eby'okunoonya n'okuwenja abantu abaakola obulumbaganyi ku badigize gye biggweeredde nga abasirikale ba poliisi 5 bakwatiddwa.